Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Omukama abeere nammwe. Abooluganda abaagalwa, leero tukuza olunaku lw'Omukama olw'14 mu budde obw'omwaka bba. Essomo erisooka livudde mu kitabo ky'Ezeekeeri omulanzi, omutwe gwa 2 kanyiri ka 2 paka kookutaano. Mu nnaku ezo atudde ku Nnamulondo bwe yayogera ebyo, omwoyo ne gunzija ne nnyimirira ne mpulira nga yagamba nti, Omwana w'omuntu, nkutuma eri abaana ba Isirayiri abajeemu, abankubya emabega, bo ne bajjajjaabwe banjeemera okutuukira ddala olwaleero, n'abaana ba kyejo ba mitima mikakanyavu eri abo gye nkutuma. Obagamba nti kino ky'oyogera Omukama, ne bwe nnaawuliriza ne bwe bataawulirize abantu abo bajeemu, kiryose banaategeera nti mu bo mulimu omulanzi. Ebyo Omukama y'abyogera. Amaaso gaffe geekaliriza Omukama okutuuka lw'alitukwatirwa ekisa. Nzitulira gy'oli amaaso gange, ayi asula mu ggulu, anti ng'amaaso g'abaweereza bwe geekaliriza emikono gy'abakama baabwe. Amaaso gaffe geekaliriza Omukama okutuuka lw'alitukwatirwa ekisa. Ng'amaaso g'omuzaana bwe geekaliriza emikono gy'omugole we, n'amaaso gaffe bwe gatyo geekaliriza Mukama Katonda waffe okutuuka lw'alitukwatirwa ekisa. Amaaso gaffe geekaliriza Omukama okutuuka lw'alitukwatirwa ekisa. Tusaasire, ayi Mukama, tusaasire, kubanga twenyiyiddwa okugayibwa tuti. Omwoyo gwaffe gwenyiye nnyo okusekererwa abagayaagana n'okugayibwa abeekuza. Amaaso gaffe geekaliriza Omukama okutuuka lw'alitukwatirwa ekisa. Essomo eryokubiri livudde mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Korinti, omutwe gwe 12 akanyiri ka 7 okutuuka ku 10. Abooluganda, okunziyiza okwewanika olw'ebyo ebikulu ebyambikkulirwa, bampa ekinfumita mu mubiri gwange, malayika wa Sitaani ankube, nneme kwewanika. Ne mpanjagira Mukama emirundi 3 kinveeko, yanziramu kimu nti enneema yange ekumala, amaanyi gange galabikira naddala mu buteeyinza bwo. Awo nno nsanyuka nnyo okwewanikira mu buteeyinza bwange, amaanyi ga Kristo gasigale ku nze. Ebyo Omukama y'abyogera. Aleeruuya! Yogera, ayi Mukama, omuddu wo awulira. Gw'alina ebigambo by'obulamu obutaggwaawo. Aleeruuya! Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Mariko, omutwe gwa 6 akanyiri akasooka paka k'omukaaga. Omutwe gwa 6 akanyiri akasooka paka k'omukaaga. Mu budde buli Yesu n'ava eyo n'agenda mu nsi ye, abayigirizwa be ne bamugoberera. Ku lunaku lwa Ssabbiiti n'ayingira mu sinagooga n'asooka okuyigiriza. Bangi bwe baawulira ne basamaalirira olw'enjigiriza ye, ne bagamba nti, bino byonna ono abiggya wa? Magezi ki ge yaweebwa ag'enkana awo, n'ebyamagero eby'engeri eno ebikolebwa n'emikono gye? Ono si ye mubazzi, omwana wa Maliya? Si ye muganda wa Yakobo ne Yozefu ne Yuda ne Simooni? Bannyina bonna tebali kwaffe? Ne bamwesittalako. Yesu n'abagamba nti omulanzi tewali waabulwa kitiibwa nga mu kyalo ky'aboobwe, nga mu nnyumba y'aboobwe ne mu booluganda lwe. Teyasobola kukolerayo byamagero, wabula yawonyaayo abalwadde batonotono ng'abassaako emikono, ne yeewuunya obutakkiriza bwabwe, ne yeetooloola ne mu byalo ebiriraanye ng'ayigiriza. Bigambo Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo awo ebikomye. Abooluganda abaagalwa, Sande ewedde twalaba amaanyi agali mu kukkiriza. Naye ate amasomo g'olwaleero gatulaga ebizibu ebiva mu butakkiriza. Na mbeera ki ezitutunuka ezitulemesa okukkiriza? Mu ssomo erisooka Ezeekeeri ebigambo ebimu bikkulirwa
byebyo abaana ba Isirayiri nga beebuuza okukkiriza oba obwesige bwa Katonda balina mu kusigalako kubanga bali mu buwaŋŋanguse bagamba Katonda yatutuusa mu mbeera eno awo nno kwe kuzimba omutima ne gukakanyala naye mu abo Ezeekeri Omukama mwamutumira abantu abatakyafaayo ku kigambo kya Mukama. N'Evvanjiri tulabye Yezu ng'azzeeyo e Nazaaleeti. Abeewaabwe bo bamumanyiiridde ng'omwana wa boobo, ng'omwana w'omubazzi. Awo nno balemererwa okuteeka okukkiriza kwabwe mu Kristo. Pawulo ye ekyenjawulo bwe yafuna obuzibu n'okugezesebwa mu kukkiriza kwe yamanya kimu eddoboozi erya mulimu nti enneema yange ekumala, era mu bunafu bwe n'amanya nti alina okukolagana n'enneema y'Omukama okubikkula omutima gwe, Mukama alyoke amukozese. Kyewuunyisa okuwulira mu Vvanjiri nga Kristo atugamba nti teyakolayo na kyewunyo na kimu ewaabwe, naye era mu mbeera eno oyinza okwewuunya lwaki ky'ojja okusanga nti tebaali na kukkiriza. Buli otubeera n'okukkiriza amaanyi g'Omukama gasumululwa. Nnyinza okugamba okukkiriza ky'ekisumuluzo ekisumulula amaanyi g'Omukama n'ebirungi ebiva ew'Omukama. Oyinza okwewuunya naffe mu mbeera yaffe nga tutandika okwewuunya nti Katonda ow'amaanyi bw'atyo lwaki atusiriikiridde mu mbeera nga alaba tubonaabona. Era ebigambo biyinza okuddayo nti oba naffe okukkiriza tulina kutono, oba naffe Kristo tumubuusabuusa, oba oli awo twesize ebirala nga twagala kufunirawo. Essomo erisooka batugambye omutima omukakanyavu. Bwe tukakanyala omutima n'Omukama kimubeerera kizibu okukola mu ffe. Eddoboozi ly'Omukama tuba tetuliwulira. Emu ku ngeri gye tukakanyalamu umutima bwe busungu oba okunyiigira bannaffe. Omukama anaakola atya mu ggwe n'okuwulira by'onoosaba ng'okyanyiize? Oba okulemera mu bibi byaffe kuba kukakanyala mutima. Engeri ey'okubiri ye y'Abannazaaleeti, okulowooza nti Omukama tumumanyi, oba n'emikutu egyo mwatuyisiza ebinaatuyamba nti tubimanyi. Mu Luzungu bagamba familiarity breeds contempt. Ne tulowooza nti bwe tujja mu Kereziya Father y'omu. Ne tulowooza nti bwe tujja mu Kereziya amasaakalamenti ge gamu ag'amakadde. Ekereziya anaaleetayo budya ekipya ne tulyoka tumwesambu. Naye Omukama bulijjo amaanyi ge gakyakolera mu bintu ebyo ebikadde, mu njigiriza eyo enkadde. Ebiwandiiko ebitukuvu kumpi tusoma bye bimu, naye buli w'obisoma Omukama abeerako ekipya kyakubuulira. Tukwate nno embeera ya Pawulo ono omutume. Ye mwe yagezesebwa mu kukkiriza, embeera ye yamanya enneema y'Omukama w'eri. Gwe nange olwaleero naffe tuli balanzi oluvannyuma lw'abatiisimu. Awo ne twongere amaanyi mu kwezza obuggya nga tuyita mu mbeera ezo Ekereziya ebyo ebitulowooza nti bikadde Omukama bye yatuteerawo mu kigambo kye, mu masaakalamenti ago agatakyukakyuka, mu njigiriza eyo y'omusosolooti, wadde mukadde oba byayigiriza tubimanyi nti kati awo agenda kuzzaawo kano era n'akoogera ne tulemererwa okufunamu. Naye bulijjo otuggulawo emitima gyaffe Omukama ayagala atukozese era atusindike mu nsi ey'abantu bwe gamba abakakanyavu b'emitima. Mu bulamu bw'abantu abakakanyavu b'emitima, gwe gw'asindise okukyusa abeewammwe, gwe gw'asindise okukyusa abeeka wammwe. Twesabire n'olwaleero naffe gwe nange tufuuke bajja nga Pawulo, tumanye nti enneema y'Omukama ne mu bitugezesa etukyusa okufuuka abajja ate tubeere abalanzi abannamaddala. Nyakuwagaliza wiiki ennungi. Omukama abeere naawe. Omukama akuwa omukisa akukuume, akyukire gy'oli, akwakiza amaaso ge ag'ekisa, akyukire gy'oli akuwa emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gukukkeko gusigale naawe emirembe n'emirembe. Amiina.